Popin Media. This impunity, the corruption, the kind of selling jobs to our people. We are living in a community which is full of poverty. Someone decides to sell his land because he's coming to Kayunga to buy a job, to be a chief, to be a nurse, to be a teacher. What's that? Zekayira Joero kasala chikira abantu be Galilaya ku Lukiiko lwa district lwe Kayunga onako olwaleero fenga abakulembeze be Kayunga abalondebwa abantu abatulonda balima abagagga n'abaavu tusazeewo okusindika eddoboozi lyaffe eri abo abali mu bifo ebivunanyizibwa abasazeewo okusirika obusirisi nga Kayunga efuusa akatale k'emirimu Kayunga efuusa akatale entabiro y'obubbi nti buli mukulembeze ali ku kifo wano ku district alina okubanga asobola okukonvinsinga abantu abanaku n'abajja mu sente abaleete wano abafunira emirimu ate ne bamaliza nga tebabawadde. Tulina bakansalazi wano abasukka ababiri nga bali ku Lukiiko lwa district ku kakiiko omukulu Kamanda Fahad ne Kayemba Ivan babakutte wano e Kayunga ne babatwala ku poliisi ne babatwala ne mu kooti nga babavunaana okufuna sente mu ngeri y'olukujukuju n'okubba. So kati fenga abakulembeze okusigaza ekitiibwa ky'obukulembeze tetusobola kusigala nga tugenda mu maaso nga tuwuliriza abantu abo nga teri kikoleddwa
tetusobola kusigala nga tukulembera Kayunga ng'abantu baffe basigala babundabunda babonaabona nefe abalina okutuusa eddoboozi lyaffe nga twesirikidde. So olwaleero mukulu Chairman Muwonge aweereddwa omukisa okubaako kyayogera ku kintu ekyo. Asazeewo tugamba mumpe obudde paka wennetuuse okulowooza. Tetusobola kusigala nga tuwabudde bulala okujjako leero. Twagala abantu abave mu bifo bye balimu, abantu abalala babitwale si ffe. Nze saagala kifo naye twagala abantu abalala batwala ebifo ebyo baweereze bannakayunga mu bwesimbu. Namulondo Rehema Seninde kansala omukyala akiikirira Kayunga Town Council. Olunaku olwaleero tufunye okusoomoozebwa nti chairperson waffe atuyisizaamu olugaayu n'atutegeeza nti ffenna tuli babbi nga kanso talina gwasosola naye olw'okuba nti twogedde ku baminisita be leero lwekindaze nti chairperson waffe yeekobaana ne baminisita be basobole okubeera nga bakola obuyaake kubanze bulijjo nkinoonyereza lwaki abantu bano tebagambwako they are untouchable. So mu mbeera eyo neefuna okusoomoozebwa nga alinga abiyita eby'olubalaato naye ng'ate abantu bano babba bantu baffe be tukulembera bajja wano tuwe miliyoni 9 tukuwa omulimu gy'oli service commission naye beeganye nti tewali bujulizi. Kale n'olw'ensonga eyo nze ku lwange kansene ey'ekitiibwa nsaba erwanirira omuntu wa wansi kubanga twajja kuweereza abantu ba wansi era twalayira okuweereza abantu n'omutima gumu. Sekadde nnyo kwalinga Saamu ffe nga bakaza tuvuddeyo n'omutima gumu twakendinga ligimu ya Muwonge wala agyusiza mu bukulembezeebwe agyuse ba sekitale watasobola yalizayininga aveeko era ligikwasa omunda n'agisobola tuleze Kayunga yaffe buweereza obulungi kino kyokoze mu Kayunga muno yolesekayo byabufuna bukulembeze tetuli beeni UP netwalira muntu wa wansi n'omulimu wa wansi w'omu Kayunga asobola kuleizinga sente za kugula mulimu. Buli muntu afuna omulimu Kayunga ng'ali watho ogufuna ng'ayise mitendera emituufu sigugula buguzi sikujjamu mpale sikutunda kibanja n'olwensonga tubasaba mwenna abali eyo buli omulanga tugisiza mu kanso teri kulanga kulala either komiti ziggwa leero oba kazo nezitula paka lisikuggwawo naye nga bakyusizaamu nga ne Muwonge alizayiniza nga limulemye. Kanso eyise kyekidako kanso eneeyise eryose neeyiika kubanga omulama gwayo gugiyisizza buli muntu agumanyi mu Kayunga district ekisooka buli bwanguzi bwe tugoba mu Kayunga ate nga bavedde ku Muwonge mennyininyini nga chairperson ne basekuyitale be bakwata kati abantu 3 ku buli bwenguzi basuka ne bakwatako amanda ne tumuleka bakutte Kayimba Ivan yavuddeyo jjo n'olwajjo balina gwe bakutte bulooka waabwe ali mu kooti oba ali mu kkomera so batuvuddeyo ng'omusinzi bakansala okuyimirira okuendinga corruption mu Kayunga. Ngezina Matovu Hafswa kasalo omukyala wa Kayunga sub county district. Lunaku olwaleero ekyamazima kitukubye enkyuko ennene nnyo nga ffe abantu abalonde abalondebwa abantu okujja wano ku kanso okukiikirira abantu baffe ab'omu byalo eyo ngaza abantu ba Kayunga sub county naye kyannaku nnyo nti abantu baffe bajja wano ku district ofuna empeereza eri abo balina okuba nga batuusibwako like nga basekitale ba education agenda otuukayo mu office nga taliiyo olw'ensonga nti tebaliiwo tebabeerawo tebatula mu kanso tebatula mu komiti ate abo abakulu be bamulengerera wala ffe be tulina okwebuuzaako tutuuka wano oluusi nga naye tulina okubuuza tulina kubuuza bo naye nga nabo bennyini tebakola ki tebaliiwo kyovudde tuvuddeyo olunaku olwaleero okubeera nga tuteekawo eddoboozi lyaffe ku lw'abantu baffe bali abajja wano nga baagala okuyambibwa nga baagala okufuna empeereza naye nga bakula mu ofisi tebaliiyo ffe eddoboozi ly'abantu baffe abo lwensonga lwaki tuvuddeyo olwaleero okubeera nga twogera muzzaako ki eri abantu bano ababiri sebo kyetuzzaako olunaku olwaleero tulina okuyimirira ku nsonga yaffe nti tetugenda genda na maaso na kintu kino mpaka ng'omukulu Muwonge akyusizza olukiiko olwo oba si kyekyo kanso ebeere ng'eyikira dda olunaku olwaleero. But in respect of honor of this honorable council, let the judgment be collective. We are not pinning our brothers. Like I said, all these people here will die. I am telling you, very few will survive if they are there anyway. But it is too much now. Tetukyalina mpeke y'akatiibwa n'aka. N'abamu abadde bagezezaako kakuma, it is gone. I think we need to make a loud noise to the world out there in protection of this honorable council. There is what they call killing an elephant.
You might love your elephant so much, but if it is worth being killed to save the rest, we have the honor. And for this case, through you, I am requesting that as we are closing out this, let Honorable Chairperson LC5 speak on that issue and we close it. Nze siberangako convicted sikolangako ku statement yonna ey'enguzi oba ey'obubbi mu kifo kyonna mu Kayunga district Honorable Kayiira and bw'osituka n'ogamba nti wayogera kyongera kukakkanya kitiibwa kyaffe nga Kayunga district kubanga oba wayogera nga byoyogera sigendangako ku poliisi era n'osigala ng'ekyenyumirizaamu nekigenda ne ku likodi. Nze ndowooza Honorable Kayiira nze nja kukuwabira wa Katonda kati sijja kukuwabira mu kooti. Honorable Speaker, issue eya Honorable Kayemba ne issue eya Honorable Fadi, these are people benawa ebifo ganze muwongo and I request the Honorable Council ensonga y'obubbi kusika sente bwetubanga tuli kupointinga abantu wano mu kanseri tuyinza obutasikiriza Honorable Ntege ayinza okusigala ne Katumba ne Mugaba abalala ffenna si birungi but siri kukonda sigamba nti bafadi bye bakola birungi but this is the issue that I'm going to handle as a district chairman. Mujindekere buli kimu kijja kuba bulungi. Honorable Speaker, tubadde nga tujja wano nga bagamba chairman tufudde ku basajja bo kakati bali ku poliisi tawooza ate abantu badde bannebaza chairman kakati baliko ku poliisi kiri kale poliisi kenoonyereze paka bwenaafuna kooti bwenaasalawo but someone is in court and again oli kukubako miggo. So Honorable Councillors, nsonga y'abakulu bano ba members ba district executive ekyo mukindekere and manyi kiki ekyetaagisa at the right time. Mwebale nnyo.